butereevu tukwaniriza ku Focus TV erinya ade Wilberforce kumwe muyanja. Of course program ebifa mu community twali wano ng'ennaku z'omwezi 27 January 2022 nga tukyaliddeko omukyalo ono ekasambya wano wenyini wetuli era ensonga eyali atuleese ya mwana eyalina ekiwundu mutima. Wetuli leero tuli mu Kasambya town, ezimu ku town ezisangibwa mu Ntwetwe constituency. Mu katundu kano mu katawuni kano akakasambya wasangiddwa omukyala alina omwana muto mwaka gumu n'ekitundu naye alina ekizibu eky'ekituli ku mutima. Agenda kuzuula nga alina ekituli ku mutima, alina obusuwa obutambuza omusaayi kuva mu mutima mpaka mu mawugwe nga bwakula bubi kwegamba mbu bwegatta. Ne batuuse obukadde 40. Obukadde 40. Leero Mukama w'amaanyi era okulaba nga tukomyewo okujja okukola follow-up ku story ng'erina weetuuse kuba omwana tuli naye wano. Baby boy waali wano twagala tuwaayemu naye atubulira olugendo. Oyinza okuba oli eyo ensonga y'emu naye ayinza okugabanako naawe biki byayiseemu na ebintu by'enjawulo by'osobola omuyigirako oba by'osobola naawe oteeka mu nkola. Togwamu ssuubi ekyasobola okutaasa obulamu bw'omuntu nga bwe yasobodde okutaasa obulamu bw'omwana ono. Essaawa zino ali ku ddagala naye at least tutwajja tasobola na kutambula kati olaba asobola n'okutambula. Neyanziza okunkyalirako era neyanziza byonna. Amiina. Kama abawo omukisa. Amiina. Mbadde njagala otuwekowe ku muntu ekifaananyi okuva lwebega wali nti noonya obukadde 4 kyalinga ekirooto. Kanaye kyali kirooto. Era naffe twajja ntuga obukadde 4 kale omuntu agenda kujjawo. Ya naye briefly mu ddakiika entonotono oyinza okutunyumizaamuko olugendo olutambudde okutuuka nga tutuuse ku guno omutendera gw'okuba nga omwana yalongosedwa. Otunyumizere ku mafuta g'ennyonyi famu tetugirinnyanga. Banaye kati munda balina akaseko ku matama naye luli nga tosobola na kumwenya. Gasobola na kumwenya. Amazima. Kubanga ova lwe nategeera nti omwana oyo alina obuzibu ku mutima, alina tuli ku mutima, alina emisuwa nga 10 nga gyonna gyetaaga okutereeza. Nze nagwamu essuubi bwe baŋŋamba obukadde 40 ate nga ndi mulimi nga sisobola kubufuna ng'omwaka guggwako n'akakadde nga sikalabyeko baagala obukadde 40. Nawulira nga mpunze ne tubeera awo ne tusooka kunoonya mpola mpola ne bigaana. Nagenda okusituka nti kantandika okunoonya n'okusaba obuyambi nga bambi tusobeddwa nga sirina kyakukola naye neebaza bwa rediyo Focus TV amawulire gamwe gatambula. Amiina. Era amawulire gatambula. Gatambula. Abantu banyamba kokko. Yes. Bakola kyonna kye basobodde naye ne Mukama n'ajuzaawo ekyali kibulawo. Tulina okukkiriza nti ensi n'okujula kwayo byonna bya Mukama. Abantu n'ebigirimu byonna bya Mukama. Era kyali kizibu buli muntu okumunyumiza omukadde 40 nga bw'obimanyi abantu ne batandika bukadde 40. Si kyerabira waliwo we twatuuka nga tusaba obuyambi. Mukazi bwe twamunyumiza natugamba munoonya bukadde 4 fuso namba. Mulinga bagenda okugula fuso namba. Mulinga bagenda okugula fuso namba munazijjawa. Banaye tumugumya ne tumugamba nti kamukamu gwe muganda. Monoleeta 10, olinaaleeta 10, olinaaleeta 5 nga ziwera. Naye nebaza Mukama nti awo we natandikira olugendo olunoonya ssente ezo Mukama yanteeramu obwangu. Nagenda okuwulira gwalinga omukisa oguvudde mu ggulu. Weewawo nasangamu ebizibu bingi, abasuubiza ne batatuukiriza, n'obufere bungi, abaagala kundyako ezange ate nga tebanyambe ng'ayagala butwala nti nja kutuusa wano naye
ku nkomerero Mukama yasindika malayika we nali ndi wano ne bampita e Kampala nti leeta omwana agenda okutuuka nga kituufu omuntu ali siriasi kunyambako ku bukadde 4 n'akutulako amakati n'olwekyo munaaye nenyingira sisitimu bwentyo nenzija ne baŋŋamba noonya pasipooti buli kimu nenkinoonya agenda okuwunzika nga Mukama akoze ekyamagero era ne bantwala India olinnya ennyonyi nalinnya ennyonyi nali sigimanyi nabagamba ennyonyi nzibu kugenderamu simanyi osesema simanyi biki naye watuuka mulinga olinga ali mu kalifuti nze nanyumirwa kubanga tewali kintu kirungi ng'okutambulira mu ng'ennyonyi kale teyampisa bubi nanyumirwa newankubadde nga nina ebizibu byange obulamu obusanga otya ng'otuuse eri kubanga Mukama ebintu byonna nze nasanga yabitegeka kebibe ebyokulya kabibe ebyokunywa n'obujjanjabi byonna byatambula bulungi awulidde naye baali baŋŋambye nti omwana wange wakulongoosa emirundi 3 luvannyuma lwa myaka 3 naye neebaza Mukama nakaabira mu maaso g'omuzungu ne mugamba banaye n'okutuuka wano lubadde lutalo ate nzireyo eri emyaka 3 nkomewo ne bagenda bakora ebintu byabwe nali ndi awo omwana amaze naku 2 bamulongooseza ne bajja ne baŋŋamba nti omwana wo tumukozeeko mulundi gumu madaamu tolidda tagenda kukomawo byonna tubikozeeko nawe ne neebaza Mukama n'olwekyo mulabi wa Focus TV oyinza okuba eri eyo nga naawe weddemu essuubi ng'olinga nze bwe nali naye togwamu ssuubi beera n'okukkiriza nti ensi n'okujjula kwayo bya Mukama ate Mukama bw'aba asazeewo tewali kimulemesa gwekola buvunaanyizibwa bwo ng'omuntu Mukama ajja kujjuzaawo katono nnyo omuntu ono aleeta obuyambi obw'amakati akutegeera atya waliwo eyamundagirira yali takola nako ebyo nga ye kale ayambayambako mu bintu birala nnyo kati bwe bamunyumiza bambi ku kizibu kyange n'akwatibwako n'agamba oyo nja kumuyamba bwe batyo bwe banyamba omuto mumulaba kiseemu yokka akaso kayita wano naye kati kali bulungi wiiki eri emu n'olaba ekiwundu kigenda kiwonera ddala ono yali tasobola kuyimirira bw'ati naye kati yetegerera ataddeko ne simayiri n'atambula n'otambula yekka kigambo kye kisembayo eri kwabo abalina ekitonotono kye bakoze mu mbeera eno kusooka neebaza maama wange Honorable Christine ambeereddewo nnyo ne rediyo Kyankwanzi sigirese mabega neyanza ne maama wange Nanyondo madamu oli eyo naye nkumanyi wandwanira olutalo lunene nnyo naawe twabeera naawe nnyo sisobera kwerabira n'abatuuze bange ab'e Kasambya baliraanwa bange mundwaniriddeko bambi mwebale Mukama bampeera omukisa ne Focus TV mwena mbadde ntambula nammwe tewali kyemutamanyi mu lugendo lwange buli step yonna tubadde tutambula ffena n'olwekyo Mukama bampeera omukisa nnyo nsaba abaweera eddala kye musinga okwagala ate emirimu gyammwe gyonna gye mukwatako agiwa omukisa olugendo muluwulidde okuva Mama Baby gye yayita ebintu bye yayitamu ebyenjawulo
nawe ali eyo togwamu ssuubi okyalina okubaako bye weekolera n'otaasa obulamu bw'omuntu nga bwe tulaba luli yali tasobola kunejjamu. Sigala ku Focus TV ng'olaba era ng'agoberera sharinga vidiyo bweziti eziyamba abantu kuba tukimanyi nti tuyitira mu bantu bannaffe okuyamba ate bannaffe. Babayi tewerabira ku subscribinga ku Focus TV yange bingi bijja.